Okay, buterevu omulungi aliko Impact FM radio rasamanya kwandiriza osibeta sebo sibeta nyabo nate mujeba liko emirimu yemutusako engalo nako lwalero sawa ziri emu era ya 18 ezakamwiza kona ko lwalero nako lwa kusatu enaku zome ziri 16 omwezi gwa mukaga omwaka 2021 program Uganda Eyogera wotwogera ku nsonga ene tukubaganya birowozo yona joli josinzo kwante otuwuliriza naye tugera maso nafenga tutirika etafali ku gwanga lya Uganda onako lwalero batugame tino ebyaddala embeera yecyanyiga abantu mu gwanga lya Uganda tuli kwogera ku mbeera ya coronavirus COVID-19 afuse COVID-19 abantu bafa abantu balese n'endwadde endala ne malwali amabaso balenganyo gendayo baloza COVID abantu oluusi sometimes oba Uganda tino mwendo gweyongedde okuba gwa bafa abamu tebekebeza abamu besanga bageze mu ddwaliro ngo wende baweddeyo so ebintu ebinebena then ekirala waliwo be batugambye bino kwanti okola okwanti ombiri gomne kubeera fit kubeera nga obade ne bugusanga at least bujja kubanga tegujja kukosa nnyo ebintu ebyo ebisebisinga mu bayita self medication naye ate seri gye batugana kwa gye batugana nti ate wejjanja batokola ki nayo joso okwanga gwe wenyini wetuusaako ate obulwadde buleme kusanga nga already oli munafu kubagamba obulwadde kuba bagamba okusinza kwa report zifulumizibwa buli kisi muntu afa ogenda okuyanda ade ne complication bweti abadde nekizibu bwekiti so ebintu ebyo nebena byongera ate mu kunafuwa kombiri gyaffe ne yuzo kwa nengo tuulye ddala bubi nnyonyi ddala none somyo kwaniriza mu program Uganda Eyogera Omulangira Kalema gange onako lwalero twatogera ku nsonga za COVID-19 batugambye nti nno abantu abafudde results zabakibiranga 14 that is okose ggulo kunako lwa balaza ezabalaga nti nno twafuna abafu bali 49 telugufuna ko mwendo ogwo munako lumu 49 results zifulumye leero nenga zaaliza 14 omwezi guno gw'omukaaga siza ndu bakyafa ebyaddala ne tulina kukola tutya batugamba tunokuba ntwefaako tunefaako tutya munanga tuliza tukaganya ebirozo mbera bwekyo nengera mu studio nina omusawo agenda kubanga mna tunyonyola engeri yokuba tulina okwekwata mu bisabya COVID-19 okulaba nti nembeera eyaffe kwe tubeera obulamu bwe tubuzawo bulungi nnyo ne tubanga tetufudde nti wadde nebujja butusange nga munange tuli steady nina musawo Kasule Isaac okuva mu New Start Special Herbal Clinic azze okubanga atusomesa atubulire ebyo tusokuba ntukola munafu atuiza okuba nti obulamu bwaffe bubeerawo tusaze okulako omusawo buuza kubatuiza ku Impact FM wewawe yonna gyosinzira okuwuliriza programu eno tukwaniriza nnyo nnyini ddala twebaza Katonda atukuumye gwe naawe ampuliriza okubanga tuli balamu bangi bali ku bitanda bangi bali mu bulusi bali waka ninga embeera si nnungi naye ffe twongera okwebaza Katonda atukuumye era tusabira n'abo abali obubi Mukama abenga abayamba wewawo abenga batereere musawo wojidde eggwanga tuli mu katyabaga aka COVID-19 era nga wetwogere obudde buno abantu abasinga obungi baga tukole tutya tebamanyi kyakukola ekisooka baga COVID-19 ngejibukwatamu nga senyigo wa bulijjo ne lugamba senyigo wa bulijjo lubyamira wa bulijjo abasawo batubuulira bulijjo ministry netubulira naye abantu balinga batakyalina ssuubi oba batakyawulira nga bagala artist omuntu abulye direct nti kola kino ekisooka obulwadde bubayisa butya eyo kakati twebaza Katonda ekisingira ddala atukuumi era nga ministry y'ebyobulamu bwegamba tuteekeddwa okuba nga tukozesa masiki kusanitizinga n'ab'engalo wonna woolaga masiki togijjaako kasita obanga ekifo ky'ogendamu kiri open waliyo abantu n'okuŋŋaana si kirungi okuba nga okuŋŋaana mu bantu abangi naye mu kulangira Kalema na Prizaali eyo twagala tusooke tutegeere obulwadde buno bukosa biki bukosa system ki bukosa respiratory system respiratory system yekwatagana n'okussa respiratory system erimu ebitundu oba erimu parts okutandika n'omumwa n'ennyindo otangira okussa ennyindo n'omumwa bissa nga biteeka bisobola okuteeka omukka munda mawugwe oba ogufulumya wekengiza guno oxygen no fulumya carbon dioxide bifulumya then biyingiza kubo saboti omukka ne gufuluma oba no saboti omukka ne kola ki ne guyingira kakati waliwo kati kyongo kitadde emabbali omumwa n'ennyindo then walize tuita sinuses yes sinuses bituli oba butuli obuli mu magumba ag'omutwe oba ag'ekiwanga tubuyita bu sinuses obunya oba butuli oba butuli
tuwita bu sinuses kakati obuntu obu bu sinuses buyamba okuregulatinga temperature okay obe bugumu mu kiwango kubanga lyeryo nobanga tobeerawo noba obalinjo batono oba empewo ekuyiseemu kisa kituuka omuntu nabulanga empewo eringa emuyiseemu ekitegeeza obuntu buli babukoze eki buba bunafuyi kati obutuyita bu sinuses lwakuba nti twakigandawaza tugamba ndi mulwadde wa sinuses nga tulowooza bulwadde naye obulwadde tubuyita sinusitis naye zino sinuses butuli obuli mu kiwanga mu biwanga byaffe then ekyokubiri the throat gwe mumiro omumiro guno eringa tube obakali aba lupiira kakati omumiro guno guconnectinga guva eno waggulu ku mukamwa ne guconnectinga wansi ku mawugwe ku mawugwe kakati bwova ku mumiro waje tuyita oba windpipe oba trachea kati yo passage connectinga throat, in fact throat omumiro gundi trachea egu connectinga ku mawugwe waliwo akapati nga keka connectinga amawugwe n'omumiro guno then kyetuddako ze tuyita bronchos bulinga butube kakati obwo bwe busuwa obukirira mawugwe nga buva ku trachea oba gye tuyita windpipe ne bugenda mu mawugwe kakati bwe tuvaawo tugenda ku mawugwe gennyini gali abiri nga bwolaba nti ensigo ku mukono gwa kkono n'ogwa ddyo n'amawugwe gali abiri waliwo erimu ku mukono gwa kkono n'omukono gwa ddyo lungs kakati lungs zino ba amawugwe gano omulimu gwagwo ki kujjamu mukka gwe tuyita ogwa oxygen ne gagutwala mu musaayi gulomuka gwe tusane tusika ne bingiza munda amawugwe gagusosola gujjamu gulimu oxygen then nekolaki ne gugenda musaayi kati then tuyina kye tuyita diaphragm kati zino ziringa muscles nti bw'osabuoti olaba ng'olubuto lukoze eki lutonyiye bo breathing in bw'osika olaba ng'olubuto lulinga olukozi then bwo breathing out ne luddayo kati ezo muscles eyo diaphragm kakati bwetyo mu bufunzi respiratory system bwekolaki bwetambula kakati tufuna ebirwadde bino bikosa bitundu bino jjukira bijjira mu mpewo era nga bwolaba ne pneumonia engege tussa era ebyo kimu kijja mu mpewo kikwatako system kakati obuuka obwo buyingira mu system nga mugundi mu parts nga bwenzimenyi kyokuyita mu kamwa kyovola bagamba bikakamwa bikana ennyindo bwe buto obuuka buyingira kati bweyingira bugenda ne buyita ng'ekkuba eryo bwendirambuludde mu pipes obwo ne bugenda nga bukkirira mpaka mu mawugwe kakati wakati mu kutambula bukozinga bwonoona system y'ogwe ng'omuntu kati ne budevelopingamu engeri y'eminyira ne gigenda nga gijja kyovola nti omuntu aba alwadde akawuka ka covid osanga nga ekiseera kituuka enzisa ye neekola ki neekyuka amawugwe gano gaba tegakyasobola kupampinga oba kugira bulungi nnyo omukka guli gukuŋŋaanya gakusupplying gwe tukulekedde okola ki okulaga kati omuntu n'asanga obuzibu oluusi n'atandika okukolola kati ekitegeeza nti passage zonna zigenda zijjulamu eminyira nekyefaananyiriza omuntu wa sinusitis alwadde ekiwanga nti ebinyira bino bigenda nga bipaakinga bipayiringa munda mu busuwa obwo kati ekiseera kituuka okussa ne kugenda nga kukola ki nga kukaluba nga kukendeera olwana bulwanyi olw'ensonga nti omukka muno mwe gubadde guyita pipes bukoze eki ziri blocked naye nga ki binyira bino byebigenda minyira gye kigenda nga kikola ki nga gikuŋŋaana kati mufunze nti waliwo gye tuyita waliwo girandi eproducinga ki eminyira gino mucus kati eringa eba stimulatingiddwa ezaala eminyira gino ku gundi ku rate eya waggulu kati wesanga nga eminyira giba gifuluma omubiri gwe guba gufulumya eminyira egyo ekiseera kituuka ne gikompayiringa kakati eminyira gino ekiseera kituuka ne gikola ki ne gikyuka bwe gikyuka egibadde nga gy'amazzi ogenda okwesanga gitandika okukwata kati kitegeeza mu kukwata okwo ojja kwesanga nga obuzibu omukka engeri gye gutambulamu gugenda kwakusanga ki obuzibu
kati bwete system yaffe begenda ngakola ki ngeyononeka kakati bwosanga omuntu nga ayina pneumonia nga ayina asthma ayina sinusitis ekiwanga kirwadde oyo obulamu bwe buba kuki mukati abago olw'ensonga nti already asthma oli gwayina oba pneumonia oba sinusitis gwayina already eminyira giri gisa buno buka bujja kasanga nga already system etandise yakola ki yayononeka dda kati kamenyamu jenje kalu okitegedde kati bwete system egenda gakola ki ekyuka egenda ekyuka naye kati obuuzizza nti ingeri ki gye tusobola okukola ki biki bye tusobola okukozesa okubanga bituyamba however mulimu abamu abafunye information nga sintuufu kuba nfunye abantu nga 5 olinga agamba bangamba nkozese kamulali nteekemu na kinu nteekemu jinga nteekemu lemoni kwegamba ngolabira ddala nsobi kuba ebyo bw'obikozesa nga gundi concentration eri waggulu bigenda kubanga byokya mu lubuto olwo byokya emimiru okitegeera bicreatinga amabwa kati ogenda okwesanga nga tokyalina kyoyagala kulya kati bwosanga ng'oli mu mbeera eno ate obulamu bwabukola ki buba bugwerawo ddala kati bagamba okukozesa jinga si mu by'omukozesa ne lemoni si mubi naye ate toteekamu kamulali no kakati kozesaako katono ka portion katono osobola ofuna nimu nga 2 obemu ofune kajinga entangawuzi kamu oteekemu kone kakatungulu 1 oba n'omucungwa osobola obimikisingira mu 1 liter ey'amazzi bikopo 2 kati bw'oba onywa katono biteeke mazzi oba ng'olina botroyo kati nga zino eziri hot and cool ng'amazzi ago gabuguma kubanga lwaki twetaaga amazzi agabuguma nti buli lw'ogakozesa eminyira gino giba gikola ki giba gisaanuuka kiringa omuntu bw'onookeera okunywa caayi oba ng'obudde badde bwa mpewo oba onywedde porridge weesanga nga eminyira gino girina engeri gye gigenda gakikola ki oluusi nga gikuvaamu bw'oba obadde ne ssenyiga ekitegeeza nti bw'oteekamu ekibuguma kisaanuusa ebintu bino ebigenze nga bikola ki nga bikwata nga bw'oddira omuzigo n'oguliraanya amazzi agokya weesanga kola ki nga gusaanuuka kati nagwani bwe kikola ki bwe kiri kati awo kigenda kuba kikuyamba bw'oba onywa katono liita eyo gikozese the whole day tonywa mulungi yes already nutrients oba omaze okukola ki okuzifuna genda onywako katono kati omulwadde wa alsa osobola okukozesa kiba tekikuaffectinga naye okusinga lw'okozesa eri concentration olina anywa ebikopo nga 5 no ekyo siba ekirina okubeera awe balinyo baleddala kakati tuli ogambe nti nno omuntu agenda kunywa kino kiba kiyamba ki basically for example nfunye entangawuzi enjongambye entono nefuna enniimu nefuna garlic nembitabula kakati bino birimu ebirungo for example nga vitamin C naye ate tusobola ogisanga n'ebibala ebirala ng'epaapaali osobola okulirya kati oconcentratinga ku nniimu yokka lwakuba nti era nniimu erimu ebirungo eby'enjawulo kakati vitamin C zino ebirungo bino bye twetaaga nti buli lw'obifuna buli obulwadde ne buba buzze busanga nga defense ye eri strong kuba tulabye si buli alwala nti akola ki afa abantu bawonye yadde abamu bakola ki bagenda kati abo abawonye be babasangiddwa nga ebisenge byabwe bigumu nga immunity yaabwe eri strong bwato nakola ki nawangula kozesa bintu bino bikuyamba okuzimba ki omubiri gwo obutafaali bw'omubiri bwekaba kaze omubiri gukawangula no surviving nga bwofuna treatment eri ebyokunywa bino mba nina bitandika ddi is it nga kubanga lwogamba sina lwala kanyira nindako then wendwala tandika okunywa ebintu bino nina binywa nga ndwadde obanga sina kati ebiseera bisinga tugamba prevention is better than cure okuziiza kusinga okuwonya jjukira mirundi emeka gy'obadde ng'okozesa ebintu ebyo balirulwe ebiseera bisinga tubadde tetubimanya abasinga naye kati kikozese weeteekerateekera kirine bwe kiba kizze kisanga ng'olwedde tolinda kulwala okikozesa kigenda kusanga nga system yo ki eri strong yes so ne obanga tonnaba kulwala tandika mpola okubyemanyiriza obuilding omubiri gwo defense ekisenge kibenga kiri strong obulwadde ne bubabuze by accident obufunye tebugenda kukuba wansi ogenda kuwangula era ogenda kuba kwaba bamu abagamba nti nze nawona butereevu tuli fenna munafatuiza program Uganda eyogera ndire musawo kasule Isaac okuva mu New Start Special Herbal Clinic ali mutusomesa engejo jeso kwa twekuumamu efe bana Uganda ebyaddala COVID-19 wabazze wevumashina kubanga kwata naye ate omubiri gwo ogwegwina kwekuuma gutya okuba nti munango oli mulamu katulete bako mukotu ate tukomaga kuba tubuulira ebintu ebyenjawulo apart from bino batugala kuba nti tuliya tunywa ate kyekirala esokwa kitubeezaawo omulwadde nataka kubanga alwala COVID-19 oneekuuma etya katuje
Ochawuliza program Uganda Eyogera. Okay, tuchali fenna program Uganda Eyogera. Yes, wenafa atuiza ndine musawo Kasule Isaac mu studio okuva mu New Start special herbal clinic bano munafe azo kubanti atubulira engeri zenjawulo okwanti munange twejjanjaba twekuuma tutyo kwa tuli balamu mu kaseera kano aka COVID-19 tolinda kulwala muganda wange ekyagero kwanti atubulidde tugezo kumulamuko omusabadde mazo kwanga atubulira engeri yokoyisamu that is enimu galiki esamu sakon that is enimu tulina galiki tulina n'entangawuzi ebintu ebyo naga tobinywa ate enkuba ejjabu ennyonta ekuluma tobinywesa nnyonta nywako katono olunaku olulamba oliti mu byekumaze so kaswera kyo munango okifunye naye nga atageti nno si kuwona oteekateeka omubiri gwo obudde bwonna guberenga munaye gukusanga obulwadde bujja bugusanga guli bulungi musawo oli kati obudde buno tuli mu nsi yaffe mwetuwangalira atuulira bibagamba nti abannange banaye muveeyo mberenga mweyoteza okweyoteza kufuusa okweyoteza naye abantu gavumenti yavudde netuwoninga oba neerabula bannayuganda okubatumala geyoteza okweyoteza ekisookedda kyeki kakati etugiyita steam therapy era obutamala geyoteza kubanga mulimu omuntu olusinga kyokweseza okwesteaminga nga si kirungi kukozesa katwa steaming kitegeeza ki steam therapy oba kiyamba ki kakati buli lwokozesa steaming jjukira nti oba okozesa vaperi amazzi gano kati oba otaddemu nga ka oil kaka sinarest bwokateekamu ka oil ako mu mazzi agookya nti steam eri yekuyamba kubanga bwoba osika omukka osika steam osika oyisa mu nnyindo mpola mpola noyasamakoko noyisaako ne mukamwa mpola kakati omukka guno oba steam oyo ayamba okubanga ataggulula ebinyira mine gibadde gigenze nga gikola ki nga gikompilinga nga gikwata giba gisaanuka era wakati mu kusteaming ogenda kwesanga nga eminyira egyo bitandika okuvaayo mpola go steaminga jukira otuyana tugenda okulamba bitandika okuvayo mu nnyindo ate ebimu ebabiwagamidde eno mukamwa ogenda olaba otandisa okukolola nga bw'okola okola ki owanda kati at the end of it ogenda okwesanga nga byonna ebadde bigenze nga bikompilinga eri mu pipes bwe twayogeddeko mawugweri ogenda okwesanga byonna bikola ki bigenda bivaayo kati ogenda okwesanga nga abadde asanga obuzibu ojja kulaba nga ensisa egenda ekola ki egenda ekyuka kakati gwe bwekyo tokirinda kiri kulinda nti nfunye bulwadde naye gwe genda ng'okikozesa ng'okyemanyiiza obuzibu buli ne buba buzze busanga nga system ye eri kiriya tekigenda ku affectinga steaming eno tewonya naye kuyamba okiriyalinga ekkubo lyo okitegeera nti amakubo gonna okutuuka amagwe gaba gakiriyalinze obulwadde ne babuzze tebugenda kukosa ogenda kola ki kubuwangula kati wano omuntu gwayeyanira okufuna oxygen nga tassa bulungi amawugwe gali gaba gafunye obuzibu olw'ensonga nti pipes obutwala omukka muggo buba bukoze ki bublokins kati kino buli lwokikozesa kikuyamba buli lwesteaming nga kikuyamba okubanga emiwaatu egyo omukka mwe gukola ki mwe guyita giba gikiriyalingibwa bulungi kati omuntu yabadde akozesa ki okusteaminga oba okweyoteza kakati mulimu emidde egimu naye ng'oluusi kati tuwangalira mu bibuga nga tosobola okukola ki tosobola kugufuna naye kati waliwo oyiro nga kalungi okwesteaminga kava mu bibala ebyo mu bimera ebirungi byebikamulibwa kati okateeka buteesi mu mazzi just kagundi katono osobola okukozesa akasaanikira kamu ebwesteaminga ku makya n'akawungeezi kagenda kuba kakuyamba okiriyalinga bulungi nnyo ogenda okwesanga oba omutwe gubadde kati waliwo abantu baffe ng'ayina sinusitis ekiwanga kirwadde obulwadde oziira obudde bwe bukeera ku makya tosobola kussa bulungi oba kawungeezi oluusi ozuuka ku makya naye ng'ennyindo emu yekoze ki yessanga emu eblokins buli lwokozesa ka oil kon buli lwesteaminga kigenda kuba kikuyamba system ye eba ekiriyalinga kati waliwo abamu ng'omulwadde wa asthma afuna attack naawe kijja kuba kikuyamba okubanga embeera yegenda ekyuka amawugwe gugaddamu okufunctioning obulungi oil ali regulated nti waliwo ekika oba nti ekipimo ogambye olwedde ekipimo kasaanikiranga kamu ne oil kiba kikaki for example abantu ba omega batanso okuyiga kye bayita self medication nti omuntu agenda mugundi tategere kyagenda kugula n'agula buguzi oil mpayo agenda agamba ati oba agenza okugula oil kati kati
kati nga bwolaba nga tugeze rosemary bwona omukamula nojamu oiroyi oba nodira kalitunsi kaliputas ebikola bya kalitunsi nobikamula nojamu oiro kati yo kalitunsi mulungi nnyo bwoba omufunyi osobola omukozesa oiro wa kalitunsi yes nobanga Okweyoteza mwali tumuyina mu Uganda yaffe mwali okay mwaba new start mumulina tumuyina mwali okay sorry wabayagala aso kujja mwe na afufuna yes nakafuna nobanga westim nga kijja kwa kikolera bulungi okay omunja tuiza tulifenna yes program Uganda Eyogera musoka sole Isaac ali mutusomesa so kubanga munange tuwe fefe nyini twejjanjaba ana so kubanga tuwona enjega munange yagudde mu gwanga lya Uganda ya COVID-19 okay ngasina kubanga tukwata ku masimu banafu kubanti baso kuba batubuza kubuzo kubanti beta sabatya mu mbera zonna musawo ekisooka otubulide ntinno that is tusofuna ekyo then waliwo bantu bannafu bano abali ewala babe wala yakola atya nga for example kadi muli mu kibuga Kampala then ati wabanga ali wala akola atya kati ali wala budde bwa kiro oba budde bugenda kujira taina cha omugamba ye steaming atya agenda kutala anogeddagala kijeri kakati ekikulu kya kufuna kagundi kano nga bwe nkugambye ka kaliputas kalitunsi kafune osobola okafuna oba n'okwesa kalitunsi owebikola nga indicate osobola kafuna kano osobola okugira nga okwesa kalitunsi owebikola aba mulungi nnyo owaffe wa bulijjo owaffe ono wa bulijjo osoga n'ojjako ebikola n'obifumba yes kati niwebikiramu mpola ogenda osika omukoogo kiba kikuyambako kiri kufuna dakiika mmeka omuntu okwebikira okikozesa dakiika 10 ku 15 kiba kimala osobola okikola ku makya n'akawungeezi oba mu lunaku n'okikola omulundi gumu atuba twetaaga myaka emeka gye tulina okuba tuteeka mu kirwe osobola otandika myaka 10 kugenda waggulu myaka 10 kugenda waggulu yes so omustiminga omwana n'atereera nyini abasobola oyo okucontrollinga okay kale tuli fena munafa tuiza oxygen manya weddewo malwaliro mbudwayo tuba tugamba baluga ndi oxygen yaweddewo ebintu bwe bityo then ekirala omuntu yenna sometimes tuba COVID-19 nassa abantu bangi n'ebizibu ki ebirala oba ebiyongerwa ku COVID-19 okuba nti abanamba kati egwa kwa tuga waliwo kibayita underlying factors nzitomanyi maybe so tuyamba n'otubuulira nti omuntu ayinza okuba nga ali eyo naga wemba n'ekibadde gundi sijja kulinda ali COVID kunkwata kakati kyenkubiriza gwampuliriza ali eyo kuba kati buno obulwadde buba buzze jjukira nti buwikeninga omubiri gwo kati bw'osangibwamu n'obulwadde obulala jjukira nti immunity yo oba defense ey'omubiri eba teri kyekimu kyova olaba nti kikutawaanya nnyo oluusi nosanga omuntu nga takoze ekinga tawunyi olw'ensonga nti omubiri gwe gusangiddwa nga munafu for example oyinza okuba nga otawanyizibwa ulcers kati ng'olina amabwago mu lubuto kati buli lw'obeera n'amabwago mu lubuto kikwaffectinga gwe ng'omuntu kuba enzisa yekyuka kuba omuntu omulaba ng'alina amabwa mu lubuto oba nga bamukebera alina ka H. pylori weesanga nga waneeno ku mmembe wano mu kifuba aba awulira engeri y'omuliro oba aba awulira pain mu ndeeri n'ekirala awulira pain ng'eri ntano ng'awulira pain ekifuba ekyomunda nga kimuluma kali bw'aba akutamye bw'ati abanga gwe bakuba ekikondo oba eyo mu mugongo oba gwe bakutuuzaako ejjinja kati aba awulira obuzito obwo kakati jjukira nti amabwago gali munda kati ekintu bwe kigenda nga kikula kikwaffectinga gwe ng'omuntu kati bw'ofuna obuzibu ate ku mawuggwe awo ekintu kikola kyonoonekera ddala kuba kati pain eba yeeyongerera ddala otuuka okuseera noba ng'otandika okusesema omusaayi oba n'okolola naye ng'okolola musaayi naye ng'omusaayi guva eno mu mabweno agali mu byenda agali mu lubuto kati n'amawuggwe nago ne gaba nga kukola ki nga gakosebwa then abantu baffe ng'oli oyina hypertension oba high blood pressure kati bw'oba ng'oli mu mbeera eyo jjukira nti high blood pressure kitegeeza nti pressure oluusi ebeera waggulu oba ng'olina pressure ya wansi kino tugamba nti kiki ekireetera system eno kubanga efuuka bwetyo oba ekikuleeta oba ng'ofuna high blood pressure nti emisuwa gino gigenda nga gisibikira jjukira tuli ebintu eby'enjawulo ebiri mu cholesterol fenga ffe tulina cholesterol w'obutonde atubeeramu gyoko mugenda ng'oli ali ebintu ebitategereka ebirimu amasavu amangi ebisiikesiike kati oba okompiring oba oyongerako cholesterol oyo kati ekitegeeza omubiri gwe gukozesa cholesterol oyo gw'oyina ow'obutonde ekiseera kituuka ono gw'oteekamu gw'oyongeramu omubiri ne guba nga tukyasobola mukozesa kati oyo ayingira direct emisuwa ne gigenda nga gikola ki nga gyonooneka kati omutima guno jjukira eringa bomba
pump nti gupampinga omusayi gugende mu buli kitundu kya mubiri ku indicators eziraga nti omusayi gutambula bulungi kwe kusanyalala oluusi nooza okukosanyaladde emikono gisanyaladde amagulu gasanyaladde kitegeeza nti lwakaddakiika kukosanyaladde omusayi guba tegutuuseeyo kati omutima guno gusanga obuzibu kusindika omusayi gugende mu kitundu kya mubiri naye nga gye gugenda amakubo gagenda gakola kigazibikira kati gugenda kubanga gutandika okunafuwa nga guzitoowererwa kati ekivaamu nga ofuna obulumi mu kifuba njukira nti era guliraanya amawuggwe kati byonna ojja kwesanga nga byonna bwe bikwatibwa n'amugwe nago bwe ganafuwa obulamu tebugenda sigala kyekimu ogenda kubanga onafuyira ddala kati waliwo abantu bwobanga tugeze otyemuka omutima beera ng'okikolako oba olinnya amaddala kati batugamba tukole exercise nungi nnyo okuddukamu naye osanga omuntu nga tasobola kudduka addukamu wano nawali omutima gubanga ogwagala okubuukamu assizza kumukumu ekitegeeza omutima gwinaki obuzibu kati kyolina kikolako osanga omubiri gwo gubenga kolaki nga guli active bulungi pozi n'abalala bali diabetic abalina sukaali kuba sukaali tulabanga ava ku insulin kahomoni yako tebekalemerwa convertinga glucose ne yeyongera mu mubiri gwo bebakebera bagamba nti sukaali akoze ki mungi kati sukaali ono bwakwata ayonona immunity defense y'omubiri ekola ki enafuyira ddala kyovula nti omuntu ayina sukaali ojja kwesanga nga afuna olusujja anafuwa oluusi appetite tayina oluusi ebbwa ali mukutte n'eriganya okuwona kati bw'atyo afuna kamunguluze azimba amagulu kusanyalala ekitegeeza immunity ye ebeera down kati bw'afuna ekirwadde ekirala kijja kuba kimukuba wansi wow kali tuyanzege musawo munafa tuiza gwali eyo obulaga kubanga otiyungako mu kaseera kano kennyini olina ekibuuzo kyakuba nti obuuza omusawo tina mu studio ku nsonga zetuwogerako COVID-19 of course tuwogera ne ku nsonga ez'okulaba nti nomunaffe n'obulwadde bulwalalala bonna obusobola okukuviirako ate okufuna obuzibu nga COVID-19 akulumbye ke kaseera ke kano osobola okupira ku simu zaffe noti 7 984 0705 984 984 tuli mu nsi yakwetaasa obudde ntwogerera tuga nti no gwe nana gyoli eyo oyinza okuba oyinza okuloza nti oli safe nate munno ye neighbor tali safe oba omuntu we wakatali safe kale mumbera bwetyo jetuwa erinya lyo gyosinzite ekibuuzo kyo oba comment yo kansen hawe hela yesebo nana feta sebe naye yesebo akati doctor maya zebale tujata sonat yesebo nenga uzuna saina seizi zenfoke bezi watu wina gira sinanga ina package ina ngendo weza message konde program ya recorded night story atasimu zete tezita mwengamba bize kati yagala nyambe nganza kati nkoze ya kali sebo okay Silas uyo alinarya esimu zo ziba bize okay abuterevu kale ajja kuba mu atubulira ono mufuna otya dina atubuye ntubulira cyane okubanja kolera Impact FM wanji muna Yenda nendera unga nyuma ambakuga nyuma kutikina mwani katabula nende kutikila kwa bangasanani wado mutawanya tamanyi bwede mutawanya naino wado mutawanya omulumisa omugonga amagulu byonna bwe bityo kale kasita tino musa mu studio hajja kuba akuddamu Impact FM kutikwa sete kutayaja sasa okulya sebo ekintu ekisinga okunaliikiriza bisente nzo zetukwata buli lunaku esebo ati abebyobulamu balina pulani ki ku sente ezo ayina zokulema okulwaza kubanga olizikwata ayina maana okwata ku mbasi ng'otereza ku nnyindo nolabanga nabo bulwadde olw'okubagezaawo agayinza okuweebwa gatuyamba okwewala obulwadde ndati lokola sente kale sebo webale nnyo webali eddala bwatyo munafu agambye kale waliwo ebyabulijjo tulina okuba tutegeera naffe kasobera ng'oli muyonjo oba ng'omubiri gwasobera ng'owa owedde wagupulaninze edda owadde ne kabeerawo kajja kuba tekakwata kuba oba weegemye Impact FM wanji kale sebo negye baliko tongere ku ddoboozi sebo ono American ono buyukwe okay
Kakati. Esebo. Zabadde agamba. Nti bino ebintu bya gali n'entangawuzi ng'ate oba ng'obiridde buli nga tobifumbye mu lita ez'amazzi. Okay. Kale sebo. Webale nnyo webale ddala. Atusooke tuddemu abo ndowooza musawo ne tukwate ku balaba n'abeerayo. Kati omwami we naali agambye essimu ebeera busy. Ebeera busy. Aleka ajikubako ng'oluusi n'akava mu studios. Jojja kugezaako ojjagikuba nja kukwata. Okay. Kale. Ekirala kiwaliwo otegedde bwe tubeera then oba osobola okujja ku ofiisi. Ojja babuulirawo. Kakati oyo omwami agambye omulwadde weebuyikwe kiba beta nnyo n'ogenda ne bakebera. N'omanya self medication si nnungi. Si beta n'ogenda n'okebeza ne bakubuulira nti kino na kino then oba ng'ofuna obujjanjabi obwekyo. Bwana ati bana kukebera tusobola kutegeera nti wadde bukuluma bulungi. Kyovola self medication si nnungi. Todda okugamba nti oba mutwe gunnuma oba kino kyennuma kanfune ngende nkufune eddagala ngende ngula empeke zino nkozese nno kigenda kuba kyaku effectinga kubanga osobola okugula empeke ngolozo oba ogula za musujja naye ng'olina fatigue nga toyinaamu yadde kamaleeriya konna kakyola bw'okozeseza empeke ate ne ziku affectinga so bw'oba okebereddwa bajja kugamba malaria temuli then bakuwa eddagala ettuufu erigenda okuyamba. Okay. Then agambe asembya gatubadde tubuulira engeri yeso kubanga that is waliga yangaye. Okay, kati yo guy kakati wala katungulu ky'omuntu nsobola okuwa ngune kugamba ogenda okola experiment nti ddira ennyama gigule eri fresh then kisala kakatungulu ky'omu osalebo pieces obuteeke ku nnyama eyo oyiseewo like nga essaawa nga 6 ojja kwesanga ng'ennyama eyo ekyuse ebanga eyeefumbye ekitegeeza concentration acid yali mu katungulu ky'omu concentration eri waggulu kati bw'okamira bw'oti nolowooza nti omira akaweke okasazesaze n'okamira kasobola otuula mu 9 nikaba nga kakyokya. So it's better sekula byonna bikombayininge teeka nga mu 1 lita nga bwe nagambye kijja kuba kikola. Omulala agambye ekya sente beera ne sanitizer wo beera n'akacupa akatono oba okwata sente bumalo zikwata ziteeka eri oba mu gundi mu seefu sanitizer ekirala kuba na discipline tomala gekwata ku nnyindo na mumwa beera nga we controlling. Okay. Ndoza mutegedde bannaffe Impact FM ko wali hala. Alo. Wanji. Mbali mnako bene buzili. Yenyabo. Kati kujja batugamba kwekebeza amadwaliro ngo sente. Ate ffe sente zigula kana dote tuzirina. Kati tukoze tutya kubanga oyinza okuba n'omuntu ng'ali muzibwa naye n'obulengeri y'okumutambuza omutwale mu ddwaliro ate batugambe ng'okwekebeza sente tukoze tutya. Kale webale nnyo obali eddala ali mukulajana sente zikebezebwa ekitufu sente zikebeza nnyingi kati omuntu agenda kola atya bakole batya mu mbeera bwetyo. Kale Hello. Wani sebo Simon Mukono. Yes sebo. Kati omuntu wa COVID-19 asobola okwejjanjaba mu buno bu clinic obutonotono eno mu kyalo nawo wa COVID. Okay. Kale webale nnyo bali eddala omuntu wa COVID asobola okwejjanjabira mu clinic obutini mu byalo ate naawona. Kale ekibuuzo kyo bakifunye tujja kuba bakikuddamu wano. Impact FM. Alo. Wanji. Nandudu ale ni wane banda. Sasa okuwulira. Bada ndikubuuza musawo. Kale kibuuzo kyembuuza kakyogeddeko. Kyekiriwa. Naye lwakuba wano bali tugamba ng'olwadde obulwadde akasonyambo kyagala ate n'okasuula n'okula akalala. Monako kaleeto ekyoyongeza obulwadde. Kale esoko mwapo ate musawo. Ekikulu kya hygiene obuyonjo kikulu kyolina okulembeza tosobola kugira kasenya ng'okalese wali n'okakozesa olusinga oluso breedinga n'ogamba ojja kasesa emirundi n'emirundi kyokka olina n'abaana. Ekirala eri omwami w'emukono genda mu referral hospital mu ddwaliro eddene bagenda kuba bakuyamba. Agende mu ddwaliro ddeneko agenda mu ddwaliro buno obutini waga nti nosobola okwejjanjaba ng'oli bwotyo kuba kati awo wesanga nga tebasobola kebera ebyo tebabiina sagenda eri gye bakebera then babenga bamuyamba. Okay. Ate omukyala gaita alina ssente zikebera ye akola atya
ekikulu ali wala oyo nandibadde muyamba nandibadde muyamba senga abasobola okujja emukono oba okujja wane mu kibuga oyo nja mukolerako obwereere okay abutire bunye munafaturiza musawo osangibwa wa obudde nabugenze oli wabayagala okuba nti ayambibwa because otugambye aweza ko talina budde bugenda kufumba ddagala genda ku nsiko tukyalina nsiko mu Kampala talina budde bagenda kugenda kugamba nti agenda kunoga ebikoola ebyakalitunsi abikamulemu oil oyo ogambye oil omulina oli akusanga wanga kwetaazi tuli kusega market building kulina na wano ku Lubiri oboto sekuna mirembe lodya kyekikube kigenda ku mbuzi kyokwata tambula iso edwali lya KCC eri mu Kisenyi oyiso muzikiti gwa basomali kizimbe kita sega market building wetuli yawo then ye mukono oboli side ze mukono bujja okuchena buti otambula ko meters nga 2 kipando ojja kubookiraba obe wa mwami Kawere land master block wa mayumba kipando ojja kubookiraba wetuli yawe mukono kali kibuga sega market building musawo nombera neira ku tubana yiwana ku impact FM action sawa ku lwo mukaga ekitegeza nti no batu mufunye liyo so mnufunira ku lwo mukaga no ya program zetuka jo tukola o program mulambo ebugagga ajana atubulye natusomesa engeri yo kwantwe janjabamu munafa atudiriza kali impact FM Hello Amina nyonyabo Yenyabo Yenyabo ati waliwo ekintu ekinyumanga anenyo wansibuto Your call has been put on hold. Please wait. Esimu ate ojitadde on hold ojiraka etamali jinyize smartphone etamali jinyize kati I think oyo watch to kimuluma wansi wolubuto ajja kuba ino kujja kulabe ajja kujja tulabe kale mukebere nakayinza kubanga olusaina outside ze musubo banga ina infection tujja kuba tumuyamba kale ndozo olidde Impact FM Hello wanyi munange Zemba samu nyekitivo kulabika ndi muwereze kigambo kya Mukama Katonda Kijimiri kubwanga lya labikeke ngigende maso muri bwangu zino kukirawo tuyanzege yasimba bisimi bwati munafaturiza kali tukufenza ndo abiri bokatu inga tumeza program akaongeza kaliro hela ayo impact Omulangira nzela ntagotfule yesebo nabendiza mashinika mwana wangu wa miaka 3 kitundu Ndea wendiza simiza nkozi ya chiwanga icho niza kumufunga ya kulisasi ndasi fusion nti oli ludda wasebo ndichotera kali sebo munafuye mudde mondoza musawo kakyali kyotera nakuba nti distance leyo mwana tujja mufunire dagala ajja kuterera ono abeza message ona gamba nti amakoola gemiyembe amapeera anakakomera bibi okweyoteza osobola bikozesa obulumu naye gundi olika yansingira ddala obukulu kalitunsi obufunyeka oyirako kajja kuba kakolera nnyo gwasembayo hela esebo kale sebo omutego muno buli kaseera abeera action abeera kuddagala kumpeka buli kaseera guyinza okuwona kati ogwo omutongoluma kiyinza okuba olusinga oba alina high blood pressure nga kiva ku pressure obanga ekiwanga kyekirwadde ajja tukubirako tujja kuba twogerezeganya naye tujja muyamba kale musawo odekigasigadde zino nyagosibule banna Uganda oba ine simu yokwasa oba bafunira abatasoli kubanga bayita mukisa guno kuba tumukutasa kati bulamu weewaawo yonna gyosinzira okuwuliriza kugamba nti weekuume kola byonna ebyetaagisa obulamu bujja kubanga butambula tuli sobola tusigale nga tuwuliziganya ku 0 750 588 93 0 750 588 93 ne 0 7 82 07 26 0 7 82 07 26 ne 0 750 588 43
92. Kale tuyanzege oyo musawo Kasule Isaac okuva mu New Start Special Clinic ebadde tusomesa mne ku ngeri y'okuba nti twekwata mu ngeri ya obudde buno bwa COVID-19 tulina kuba twegendeza tutya twekwata tutya embeera okuba munange naffe tetubeera ddala mbi. Muzeeyi Yansani Kavuma agambye mwebaza nnyo alabika musawo ddala bw'asomesa alagira ddala nti kyaliko akimanyi bulungi yeebale. Okay bwatyo Muzeeyi Yansani Kavuma agambye asimye busiimi tusinga nako lwenkya Katonda bakuume Omulangira Kemege gange be bulungi mweraba.